mukubira Yesu engalo ez'amaanyi. Powerful hand clap to Jesus. Zwongera okubira eddala engalo ez'amaanyi. Powerful hand clap to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A powerful hand clap to Jesus. Gamba nti ekiseera bwe kiri. You say time is there. Kigamba muno ekiseera bwe kiri. Tell your neighbor time is there. Era kijja. And it's coming. Abaali bakuyisaamu amaaso. Those who are underestimating you. Bwe banaakulabira waggulu mu bire. Once they see you up in the clouds. Bajja kwewuunya. They'll be very shocked. Ate bajja kutya. And they'll get scared. Have a seat. Tulako wansi. We are here Tuli wano to command all witchcraft to go back. Okulagira eddogo lyonna okuddayo gye lyava. And to command all kinds of sickness. N'okulagira buli ngeri y'ekirwadde kyonna. And to command your enemy to die. N'okulagira omulabe wo okufa. Your wife to leave your home. Muggyawo ave mu maka go. Let her to die. Leka naye afe. Olubuto lwo lumaze okulangirirwa mu maaso ga Mukama nti lwe lulizaalira omusajja wo lwokka abatali lubuto lwa mukazi announced before the Lord that it's the one produced for your husband, not any other woman. Era nga Bayibuli ega nti omwana w'omuntu lagula yogera. Prophesy, proclaim. Olulituuka. As time shall come. Omwana gwazaala mu bbaawo. Child that you bore from your husband. Teri mwana mulala aliva mu lubuto lwa mukazi mulala. There's no other child from any other woman's womb. Aligattibwa ku mwana wo. That shall be added on to your child. Ku baana bo. Or to your children. Presence ya Mukama. Okubeerawo kwa Katonda in this place. Teri kyakulwanyisa ekiriweesebwa. There's no weapon whatsoever. Ekirikomba ku mubiri gwo. Shall test your body. Wabula kirikomba omubiri gw'oyo. Instead it shall test the body of that one. Aliba kiweesezza. That will have made it. John chapter 3 verse 16. Yokaana essula 3 olunyiriri 16. God loved the world so much that he gave his only son so that everyone who believes in him would not be lost but have eternal life. Okay. Kale. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukama mulungi. God is good all the time. Katonda kyokera mu mubuuze. Turn to your neighbor and ask. Katonda yakwagala. God loved you. Naye gwe omwagala. But do you love him back?
katonda yakwagala God loved you, naye gwe omwagala but do you love him back? kubanga ekyandikibwa kigambye The scripture has said nti bwe yayagala ensi that once he loved the world, n'okuwaayo he also n'awaayo gave omwana we his only son omu bw'ati gw'alina that he had. buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu So whoever obutaggwaawo. believes in him shall have eternal life. He has a big vision for you. Yalina okubikulira okw'amaanyi gy'oli. Mukama mulungi. God is good. Yalina program nene nnyo gy'oli. He had enteekateeka that's big towards you. Yalina vision nene nnyo eri ggwe. Yalina okwolesebwa okw'amaanyi towards Era you. kyavula bamuti That is akugamba why he says nti bwe yayagala ensi that once he loved the world so much, nekimuwaliriza okuwaayo omwana we he forced him to give in his only child. gw'alina yekka. His only child. Na buli muntu yenna So amukkiriza whoever believes in him abeere n'obulamu shall obutaggwaawo. have life everlasting. Kati wulira Now listen, n'asindika omwana we he sent his son gye tuli. to us. Be yamusindikamu baamukwata Those he sent him to, ne bamukuba amayinja they captured him, they stoned him, ne bamukomerera ku they musalaba. crucified him on the cross. Kyokera mugambe nti okimanyi nti osobola Turn to him and say, do you know okulwanirira omuntu you can fight so hard for somebody, naye ye nga yet the person, gw'olwanirira the one you're fighting so hard for, takiraba. does not realize it. Bwe yayagala ensi n'okuwaayo He n'awaayo loved the world, he even gave omwana we omu. his one and only son. Na buli muntu yenna amukkiriza So whoever believes in him abeere n'obulamu shall have life obutaggwaawo. everlasting. Kitegeeza That means yalina mission nnene he had a great intention okulaba nti To see. ayagala ffe abaana be that he loves his children. tubeere n'ekintu eky'obugagga So we have something of great naye nga wealth. baalwanirira Yet those he was fighting Bayamba. for, that he was assisting, bo tebabyagala. they never wanted them. Okimanyi nti ngenda kukompeyalinga ne Katonda. Do you know that I'm going to compare you to God? Katonda ono muzibu alina embeera God is gy'atuzimbira tricky. There's something, there's a condition naye he nga puts for kyakuyiga us, gye tuli. and it turns into a lesson to us. N'akulaga nti naye ekikutuukako He shows you that whatever occurs to you, naye kimutuukako. it occurs to him as well. Kyekiriwa What's that? yakwagala He loved you, naye gwe tomwagala. but you don't love him back. Gw'oyagala The one you love naawe takwagala. does not love you back. Oba kitegedde? I don't know if you've got it. Katonda akwagala nnyo God loves you very much indeed, naye gwe tomwagala. but you do not love him back. Ate naawe And even you, olina gw'oyagala there's ennyo someone that you love very much, naye ate ye but takwagala. that person does not love you back. Sobola okubeera wano ng'olina omusajja You could be here, you have a man omwagala nnyo that you love very much, era buli pulaani n'ogezaako okuyiiya pulaani and whatever you try to think omwami we abeera omulungi. for your husband to be well. Waliwo wano abakazi abamujja n'okusiga There are some women here, you come and n'ogamba saw them. musumaze girondese Leave naye me musuma for the mpulira moment, ennaku musajja wange ng'atudde because waka. I feel terrible seeing my husband sitting at home. Kitegeeza omwagala That nnyo. means you really love him a lot. Olina big pulaani Olina enteekateeka ez'amaanyi. ogezaako okumuzimba. You're trying to build him. Haleluya. Amen. Eriyo omwana omuwala nti musumba A certain young lady told me, Pastor, Bawange. my husband, asimbukira mitwalo 4 n'ampa he 3. can give me 400,000, Tulinamu 300,000. abaana abo babiri I naye have tetuli 2 wamu. children with him, but we're Naye not anjagala naye together. omusajja teyeezimba. He loves me, but he does not Naye bwe mugambira construct oba himself. mitwalo 5 oba 3 agamba. But I tell him, give me 300 of Naye bwe mugamba nti tuguleyo But if I akapuloti tell him, let's buy a piece of tutegekere land abaana baffe, and prepare for our children, omusajja tekikola. he does not do that. Ne mugamba kati gwe zaakuwa Then I said, you, the money he lwaki gives sizo you, sevinga. why don't you save it?
n'ogula akaploti and buy a plot. n'agamba ate musoma nange Said that wanzimpeera even me, when he gives it to me, mba nina ebizibu I be bingi having necessities. naye nga ye amwagala But he loves her. kati kikyengezako kuleeta What is it that I'm trying to yawaayo do? omwana we He sacrificed his only son. amukkiriza So whoever believes in him aleme okubula abeere n'obulamu has obutaggwaawo have eternal life. kitegeeza yatwagala That means he loved us. naye be yayagala bo But tebamwagala those that he loved never loved him back. baamukwata Instead, they got ne him, bamukuba amayinja they stoned him, ne bamutta they killed him. era kyobulaba yayimirira bwati n'atunuulira yerusaalemi That is why you see he stood up like this and looked at n'agamba Jerusalem. yerusaalemi yerusaalemi Jerusalem, Jerusalem. singa wamanya okukyalirwako If at all you knew about your visitation. yerusaalemi kyali kibuga mu Jerusalem isirayiri was a city in ng'abantu Israel. abakirimu bazibu In the tebakkiriza people who yesu were there never believed in era Jesus. n'embayisirayiri ng'ogenzeeyo And once you go to Israel, mulimu abaasigala nga tebakkiriza there are those yesu who do not believe in Jesus up to now. yesu ne yeewaayo n'ajja n'atunuulira Jesus ekibuga sacrificed himself. kyalwanirira Come and looked at the city he was fighting kibeere for. n'emirembe So it gets peace. n'akitunula n'agamba naye He looked at the city and he yerusaalemi said, but poor Jerusalem. yerusaalemi yerusaalemi Jerusalem, Jerusalem. singa wamanya omuntu gw'afuna Only you knew the person you got. musajja wange My man. singa wamanya omukazi gwe wasa If only you knew the wife you married. naye musajja wange But my man. kulwadde ki What's wrong with you? otuuka n'osasira omusajja wo Sometimes you feel you reach time No, and feel musajja for baamuloga. husband. Your husband is bewitched. n'otuuka ekisa n'ogamba naye You see, you look at a rich instant and tali say, yekka he's not himself. kubanga bwati si bwe yali Because it's not how he was at naye first. musajja wange My dear husband. bwe tulabanga n'omukazi akuzizika omwana Can't you see even that woman Atali is expecting wo. a child who's not yours? nalootalikirooto ng'omwana oyo si wo I even dreamt that that child isn't yours. nga ye asikampale While owayibondeka he's strengthening his oyo omwana kwolaba trousers. nfaananira That ddala child who looks exactly like me. n'owulenda kunoyoga naye musajja And you feel sad, wange say, my husband. sente z'otwalamu bamalaaya Money you take to harlots. yesu yatunula batanga ne yerusaalemi Jesus looked at Jerusalem and said, oh, yerusaalemi Jerusalem, yerusaalemi Jerusalem, Jerusalem. singa wamanya If only you knew okukyalirwako about your visitation. otuuka n'oyagala ogyeyo ekinyusi ku mutima You gwo reach an extent you want to bring out that feeling in your heart. otegeeze omuntu oyo So you let this person know kikyomulowooleza ku what it mutima is gwo you think towards them naye nga inside tolina you, bw'okijjayo while you have no way of bringing it out. n'ogamba naye musajja And say, my wange husband oba mukyala or my wange wife, singa omanyi if only you knew nti ndi muntu akwagala ennyo that I'm someone that loves you very much, atasobola kubba someone who cannot cheat you, atasobola kubba someone who cannot steal from you, sisobola kukiitinga someone who cannot cheat on you, sisobola kulyamu lukwe someone who cannot cheat you behind your back, naye nga ye takwagala but while he does not love you back. kyovula nti bwe yayagala ensi n'okuwaayo That is why see, once he loved the world so much, n'awaayo omwana we he also omu gave yekka up his one and only son. abantu balokokere So ku ye people could get born again or Yayagala saved. ensi. He loved the world. ensi gye yayagala The world that he loved teyamwagala never loved him back. kakati kyenvudde That nkugamba is why I've told you tewali njawulo there's no difference. ebikutuukako Things that occur to katonda you, yakulaga nti naye God ebimutuukako showed you that they can also occur to him. zikubira eddala oba okitegedde Clap those hands for all you've got it. you are not a first Si gwe asoose mu kukyayibwa in being desired. ne yesu Even yakyayibwa Jesus himself was hated. si gwe asoose You aren't the first one mu kuwalanibwa to be persecuted. ne yesu Because yawalanibwa even Jesus was persecuted. pasitayiga ekyo bwe nakivumbula bwe Musumba Igamia, I realized this. kyenava way. nyimirira That is why I stood. ne ŋŋamba I nzange said, who am I? obanga ne yesu If our yakyayibwa Lord Jesus was ne yesu hated, yakonjerwa even ebigambo Jesus, they ne talked yesu about him. baamuvuma Even Jesus ne was bamukuba shamed mu and mpapula abused. He z'amawulire was put what on the about news. me Atolonze. I have to stand Nteekeddwa okuyimirira.
kyenjagala mutegeere And what I want you to know, amayengo ago ag'ennyanja those waves of the sea, bwe gasituka once they raise, oyinza okulowooza nti You can- amazzi gagenda that think kuggwa mu nyanja the water is going to get finished from the sea and it's going to dry up. n'ogamba bannange And you say, olwala ennyanja my God. tesigaza mazzi na Today the sea is not remaining with water. ogwenkola ng'enkeera weeri And then the next day you find it the same way you saw it. okuva olwaleero From today, buli muntu yenna asabira wano whoever prays from here, totyanga muyaga don't fear the waves. kyova olaba buli muntu yenna That is why you see everybody. kusabira I pray for you. mukama abeeko ekintu ky'akwasa Something that God hands to you. eky'obugagga ky'akwasa Something of great wealth that He hands over to okwagalibwa abantu you is to be loved by kye people. bayita feva Okuganja. n'ekyo tuyita ekirabo kya katonda And what you call the gift of the Lord. mukama mulungi God is great. omuyaga ne bwe gunajja No gutya matter how the wind blows. kubanga ye yakwagala Because He loved you. kati naawe try your best Naawe gezaako nga bw'osobola okumwagala to love Him back. bw'ona omwagala Once you love Him, kyogeramuga nti bw'ona oyagala katonda turn to the neighbor and say, once you love God, bw'oneesiga katonda once you trust God n'oyimirira and stand, teri muyaga no wind gugenda kukuwanga that's going to take you down. ojja kusigaza eki You remain with one thing. ng'osoma busomi mpapula You z'amawulire just read over the news. akabadde kakwesimbamu The one who was kayigiguka standing against you has entered the grave. mukama mulungi God is great. osanyukanga Always rejoice. bwabadde akwagaliza mmere Was she wishing you food? kyukiramuga nti akantu ako Turn to your neighbor and say, that thing, akalamba ako that dead body, oh, kawalumba ako that dead kajja body kuyingira ettaka has got to enter the grave. kajja kuyingira ettaka It shall enter the grave. Oh. ne ke baleeta nga keerijja mu pasaiga Even the one who was brought standing against Pastor Saiga, where is she? saaziika I did not bury. temwampa transport You did not nandiziza give me transport. I would have gone for burial. mukama mulungi God is very good. mukama mulungi God is very good all the time. haleluya Amen. try your best Gezaako nga bw'osobola okwagala katonda to wo love your God. kiddemu try your best Gezaako nga bw'osobola to love your God okwagala Katonda wo and trust him era omwesige era mutwala okuba nti yerooyawo and take Him to be your pleader. singa saalina katonda If I never had God, sandisigadde waggulu I wouldn't have remained standing. kankiddemu Let me repeat this. pasita yiga singa teyalina katonda If Musumbaiga never had God, sandisigadde I waggulu wouldn't have remained standing. bangi baayogera Many spoke. tivi emu ey'ebukaddiyo eyo A certain TV Eyokaala obukadde. of old age there. nga tenzijja ku mpewo It could not take me off air. myezi ena 4 months. baagala basaanyewo They want to pasita destroy Musumbaiga. I'm still standing Nkyayimiridde nate. kati kyaki tejjudde Isn't the church full? tunaatera okufulumya entebe We ebwe are about to take chairs outside now. tunaatera okuteekawo tenti We are ebwe about to put tents outside. abeesunga lwendigwa kale ggwe mwesunge lwekiribeerawo tomanya baaba katonda byagera
bw'atyo ne wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako. Yaloota wampologoma abuuseemu amannyo negalondawo. Kyova olaba weeriira tewabula mpise gawenja buyiso. So nga wampologoma ne waali baasaayo aligenda n'agage. Nange mbalayirira okuggyako mpoozi lwe ndiwummula. Nja kufubanga okubizaayo gye biba bivudde. You just try your best to love your God. Konga bw'osobola oyagale Katonda wo. No one can defeat you. Tewali asobola kuwangula kabaani. Hallelujah. Amina. Tewali alikuwangula. No one is going to defeat you. Alikwesimamu. Whoever stands in your way Akuzikakiridde will magombe. end up going downstairs in the grave. Singa teyali Katonda. If he hadn't been God, Pastor Iga nandibadde sikyali. Musumbaga wouldn't still be here. Hallelujah. Amina. Ate wulira. Now listen. Wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Naye kyenjagala okukutegeeza. But what I want to let you know omuwala omulungi is a beautiful ne bw'oli lady. musiiga ettosi. Even if you put Era obulungi dust bwo of bulirabika. mud on them, their beauty will still come out. Baakwata Yesu They got Jesus. ne bamuziika mu ntaana They buried him in ne the grave. bamusaako obuyinja And they put a obunene. big stone on Naye him. ejjinja lyatuuka ekiseera ne ligamba ne stone reached the time and said omuntu ono that, mulungi. This person is good. Oh, Sisobola musaanikira I bbanga cannot lyonna. cover forever. No way. Neryesegula ne kati And it pushed wamavaayo. itself aside and said, Genda maaso. get out. Go ahead with your work. Ate osabanga Mukama n'akuwa omwoyo And you w'amagezi. should always ask God to give you a spirit of wisdom. Amagezi era omusajja Sulaimaani. The wisdom of King Katonda Solomon. yamugamba God told him, oyagala nsaba ask ekyobugagga kye nnyinza for okukola kyoyagala. the greatest thing Yamusaba in magezi. wealth that you want. He asked for wisdom.